mwabali kwekumira ku mukuto gwa Uganda Lifestyle nze aseka wa mulishiri akati kakati buli muntu abanengeri jalabamu ebintu bye ku lunaku olwokutaano Alien Skin yalina concert yawe Lugogo Cricket Oval era nga abantu basobola okubeera nga bajja okumuwagira naye waliwo ekiwaye ekimu eky'abantu abagenda maaso n'okubanga bagamba ekivulu kino eno ekyatambula bulungi ate abalala ne bagenda maaso n'okugamba nti kituufu omusajja yafuna abantu ordinary baali bangi eno wankubadde VIP byagaanagaana mukati okuleko ye yaliyo yasobola okubeera nga akubulira ekituufu naddala nga talina sayidi gyagwako naye buli omu alina sayidi gyagwako mu mbeera nga bweri Abitex abadde alindiriddwa nnyo olwansonga y'omu ye ne full figure abagenda maaso n'okubanga munaye bapostinga abagamba abantu ayagala munnange okusigaza essimu yo amannyo n'ebirala sigale wakatogenda bano nno baali badi campaigninga ekivulu ekyo era n'olunaku olwaleero alina byasobodde okubanga ayogera kakati omwami gwe bayita Nobat event ali ku baasi y'ekyenjojo bwe twogerera ngegenda kula kyekyenjojo abadda waka kubanga amabanja bagenda kumutwala kubanga buli mulwanirira ne bamutaasaayo ko kye bamutaasa abe toyogera bwotyo Nobat ali ku baasi addaka kyenjagala okugamba nze njagala abanga tali ku baasa akube video call abagambe nti ndi wano wetwogerera atambula ayambadde gomesi abamabanja ku luno jukira amabanja abadde alina amabanja ga wizo omusajja wattu wetwogerera ayeyongeddeko amabanja ga Alien Skin gano ate gano gagenda kubeera makambo ennyo era nkubira omulanga President Museveni omuvubuka oyo muyambe manager wa promoter Nobat event eri kirungi muwagizi wammwe muwagizi wa NRM muyambire Alien Skin kubanga agenda kukola ekintu kyonna ekyobusiru kubanga bali mu mabanja kakati nga bumanyi omusajja Nobat tumusaasire wetwogera ali ku baasi n'akaveera ataddemu ne muwoggo ne lumonde atambula dde ewaabwe ekyenjojo e Kampala we batamuyamba mu bwangu agenda kusibwa kakati n'agenda n'ateeka ku Africana ne bamugobola efujjo olw'obudde katugende esebo kakati mu budde katugende ku show ya Lugogo eya Alien Skin mpulira show ya Alien Skin stage light n'ebyuma nabiwadde 30%. Mu stage ezikyasinze okubeera eziriroko ennyo yali badde muyimbi wa kinnansi muyimbi wa nnyimba za kinnansi yali badde asaana okukolera ku stage eyo stage nagiwadde 30%. nga byadde efaanira stage ku show ezibeera e Lugogo mujjukira stage ekyasinze okubeera eyakabi yali ya Acidic Vocals yategekebwa Phenon Records Steve Jean yategekebwa promoter of all season Abitex Promotions stage yamalawo millions 76 era bembanga sirimbi stage eyo ne ya Spice Diana yasookera ku stage ekyasinze okubeereza ebbeeyi mu Cricket Oval kakati enteekateeka nagiwadde 20%. Ebitundu abiri nga bwomanyi nti generation promoter ajja kuyigira ku mulimu Nobat event ali ku baasi naye abiwulira byeyogera okimanyi nti mu bantu abakyasinze okunfuma n'okuntyobola yali Nobat naye namusonyiwa ng'abantu be nasonyiwa besikyanyiyigira asooka bamuyita Nobat owokubiri bamuyita Alien Skin neggulu yankubiddeko ekiro yankubiddeko neggulu ssaawa nga 8 Alien omanyi okukuba essimu nankubira essimu n'ateekamu ka AI yakubidde ng'agamba ki nga ngamba mbu afikigaza mulange muwe omulimu ku Easter Monday ku Elo Beach mugamba oyo namuwumbuza kubanga namulangako kunaagana okujja ne mugoba kigenda mwogerezeganya n'Alien ffe mutukubisiza bwereere ssaawa nga 10 naye amanyi okunkubya n'afuna eddoboozi n'ateekamu AI
kakati asobola okugattanula nga mulowoozi gatambula nga ndi muwaana ojjuke nti AI yatambulako emabega kaawo nga mwebaza nti webali kuba abantu mu nkuupa Uganda njala mukitegere abantu bagatta amaloboozi mujjukako n'emabegako oluyimba njalwala olwa Aronix njagala wumbe-wumbaawo ngendagerako mukuumula oluyimba naye ebeera tekinologi AI ngendagerako mukuumula njagala wumbe-wumbaawo kaakati konsati turn up abantu bwe baagala okuwulira oyo ye Abitex ngenda mukongeza naye era nga bomanyi ye promoter yaleeta Alien Skin mu bantu abantu okutandika okubeera nga bamutegeera nti Alien Skin atya Alien Skin kituufu yali ayina munnango obuvulu bwatera okuba mpola naye ng'omuntu asobola omubbuukinga miliyoni emu ku miliyoni 2 nga mumanyi naddala omuntu nga wakasamba akajja oba n'emikwano mingi nnyo gitya aba radio obeera obeeguya obeetaaga basobola okuzanyira ennyimba zo TV oba ozeetaaga ne bapresenta bonna abateeka obuvuluvulu kusa n'abo balina bu nights obw'enjawulo nabo bonna oba obeetaaga omaliriza nga wiiki emu oyimba shows 7 naye ng'ate z'ofunyeko akasente ziringa 2 kati embeera musajja wattu ebiseera ebyo gye yalimu naye Abitex we yamukwatako awo ku Freedom City yafuna abantu era teyasobola kubeera nga akawansi sijja kukomentinga ku kivulu ekyo kuba buli muntu akirinako endowooza ye kati eyankanje esigalize gweyo olowooza ki nze Morishid naye nga bw'okimanyi nti omuzibe ow'ettulu mu bamuzibe yabeera kabaka tozanyisa Alien Skin alina gwe yasinze Big Eye mu bantu abakakola ku Cricket Oval yafunye abantu Cricket Oval zezimu ku flop of the year yafunye abantu 22,000 ku 25,000 ezo sente ziba miliyoni 45 ne sente za stage teyazijjeeyo eyo concert ya musajja gwe bayita Alien Skin bwatyo be yagudde okutuka ku sseeryo naye era sisobola kumunenya yafunye abawagizi be aba Alien Skin abawagizi be balina mu Kampala balabikidde jjo erugogo ayinamu abantu 25,000 era be balabikidde ku Cricket Oval olunaku lwa jjo 25,000 nene nnyo oba omwongeddemu bwasiisi abira 2 nga mu 7 nenga lwaki okola bwotyo akugamba bembanga njogera ku music industry kubanga njagala nze mu music njagala music mu bulamu bwange bonna era bakubanga yafunye abantu abasukka wano nali okuyi mutima n'engamba Abitex ezintu sikyabi abantu nga nalabye nga bangi musajja ambikira waziika kamusoga kulembere ntiko kiyewa eriyo kivulu mu Uganda kino njalo okitegeera eriyo kivulu mu Uganda kibeera mu Uganda nesimanya yategese nesimanya abantu beyafunye nesimanya sente zateereddwamu nabati yateeka museere mmeka eyo concert kakati teriyo kintu kiri expensive nga kuteekateeka kivulu ekintu ky'okuteekateeka ekivulu kiri expensive nnyo kakati stage eyo nga bwewagiraba yadde ng'eyakadongo kamu yabadde ya miliyoni 4 ekifo kya miliyoni 16 enanga poliisi yabadde ya miliyoni 6 ku 7 naye tebalanze nnyo enanga yabadde poa Sanyuka TV yabawadde ndoza bawadde miliyoni 10 ku miliyoni 7 kubanga badde bazaawo nkolagana ya Alien Skin batera kubeera miliyoni 10 owulira bulungi nawuliddeko neera n'ekyalate ya bobala baliyazi n'ebigwa bitalaze bibale miliyoni 20 ekitone nnyo zabadde expense yawo zibeera miliyoni 10 ziba miliyoni 10 ziyataddemu yakoze miliyoni nga 5 kale kinene nnyo mu miliyoni 6 ate basponsa baabo basponsa abamu bakuwa bulango basponsa be Uganda tebakyalina nnyo makulu gali awo njagala weeyo ekigambo kimu concert ya Alien Skin nkuwummuzeemu tukomewo n'ebirala concert ya Alien Skin
Alien Skin kyeyongedde okumulaga omanyi tetwa engeri gye nasanyuse nayingidde mu ddiiro n'enzina amazina amaganda beyavudde ku Hotel Africana yabadde tagenda kuswala bulungi naye bye yagenza awagazi bwe yaswalidde obulungi era kubeera ku Hotel Africana ayayayaya sigati tutegine otunyura amazzi olimuko obulogo njogera bwogezi kituufu kankumbuze naye ng'oluusi ntera okuloga mu linnya lyange ogirobera ku live yo nga butukumbuza kakati bannange mbadde empunzika kampunzike tumuveeko obudde bugenze bugenze kati mu bufunze Alien Skin yakyorokedde ku cricket ovu naye yeetereze naye gwensabirira omusajja gwe bayita Nobert Event nsaba madamu Narwiso muyambe ku Nobert Event nga tana bakweteeka mu guwa President Museveni Alien Skin akwagidde nnyo kali mu kale bali badde muyamba omusajja gwe bayita promoter Tizire Nobert nkimanyi ali mu bus kati nabaweereza video call ali mu bus y'entwetwe yamine ekyenjojo addawaka bwetyo concert ya Alien Skin beyamukyobodde abawagizi be Alien Skin yakitegedde nti alina abawagizi wakati w'2002 ku 2005 era be yabadde nabo ku cricket oval bana abalala gaali maanyi g'abantu ge gaali gamuwagira kamumuzeemuko